siziraba nako ssente ezo ze muwaddeyo. Nziraba ku lupapula tuwaddeyo mmeka? Tuwaddeyo obukadde 3. Okuddamu okuziraba nga bangamba kateekawo omukono wano osayininge tugule balubu z'ekkanisa ziweddemu oba tugule geeti empya. Ate nimwema nsayininga siziraba nako tukozesa online mutimbagano computer. Ndabula bifiga bweziti nenteka mu kale nosayininga nekutuka. Sikwatako omusajja wattu. Kyanyamba nnyo kubanga basumba bangi bakwatibwa ekinyegenyege okubba. Wane waffe tebiriiwo. Gamba nti amiina. Kale kimu eky'ekkumi kyo kijja kukola omulimu gwa Katonda nga bwe kigwanidde okukolebwa. Malaka yatugambye muleete kimu eky'ekkumi ekiramba olunyulu 10. Si butundutundu mulekera okutematema ekimu ky'ekkumi eky'obwa Katonda. Mukama atukoola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abawaayo era abaagala ebyokukola ebyo Mukama yabagala tukole. Mukama atukoola tubeere abagabi abalina emitima nga migabi eri Katonda. Mukama byatuwa biba bingi buli lunaku. N'atuwa omukka, n'atuwa eddembe, n'atuwa omukisa. Mukama n'atwagala naye ffe lwaki tubeera bakodo nnyo eri Katonda? Nojja ku Sande nga n'okuwaayo osobola kwekwatakwata ng'ate amanyi nolugenda mu kanisa kiringa agenda okulima nga talina nkumbi natwala ku lubimbi nanoonya enkumbi ate enkumbi eri luddawa. Wani badde olina enkumbi yo ogenda kulima. Bwe tujja mu kanisa gye tuvudde mu maka gaffe tujje nga tumaliridde tugenda kukola kino tugenda kukola kiri n'ekimu eky'ekkumi. Nkugambye nezibeera sente 10 Mukama ajja kirisivinga bulungi era Mukama ajja kiweerako omukisa. Mukama atukoola abooluganda tubeere ekyo kye tulina okubeera. Abakolinso 9 lunyolo 7 Babula egamba bweti. Abakolinso ekyokubiri essula ey'omwenda lunyolo 7 lugamba bwe luti. Buli muntu akolenga bw'amaliridde mu mutima gwe si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa. Kubanga Katonda ayagala oyo agaba naki? Agaba n'essanyu. Eri abantu omu nga akabbo bwe katuuka bwe kati nagamba lubaze akabbo kaakano. Era wanga obeera bw'otyo toteekamu nakuteekamu genda n'ebintu byo. Mukama yagala tuweeyo olw'essanyu. Eri abalala akabbo bwe kamala kamubuuka bwe kati nga badde atunudde eno bw'ati kagamba ako nkawonye. Olowooza owonye baaba oba towonye oba ofiiriddwa mukisa gwo. Okuwaayo kiyamba ffe si Katonda. Okuwaayo kiggulyawo ffe enzigi si muntu mulala yenna. Mukama atugamba nti tuleete kimu eky'ekkumi n'essanyu n'okwagala n'okubeera okulungi bwe kutyo. Ekimu eky'ekkumi ebeera nga nsigo kiringanga omulimi neesiga Katonda n'aba nga asimbye ebintu bye mu ttaka oba bijjanjaalo oba binyeebwa. Asiga nga amanyi nti bijja kukula nti Mukama Katonda ajja kubikuza aleete enkuba aleete n'enjuba n'omusana bibe nga bikula. Naffe bwe tukola ekimu eky'ekkumi bwe kiwaayo ogugwa kukkiriza Katonda nti gwe kiwadde mwesigwa ajja kubeera mwesigwa eri obulamu bwo. Si kunonooza Mukama tonaba kumpa kiri ne kano kakyabanja. Kale gyebiri ne gwe kola ogugwo ne Mukama akola ogugwe. Gamba nti amiina. Kola ogugwo ne Mukama Katonda akole ogugwe. Ensonga ey'okubiri y'ebiweebwayo. Ebiweebwayo biraga okwagala n'okwebaza Katonda waffe. Biraga okwagala n'okwebaza Katonda waffe. Buli lwowaayo ekiweebwayo ekyo obanga ga Mukama munnange weebale nnyo. Taata nkusiimye. Weebale nnyo okunjagala. Wamponya nali mulwadde ku lunaku luli. Weebale nnyo taata. Gamba n'oba nti ebiweebwayo oba weebaza Katonda olw'ebirungi Mukama byatukoledde. Jjukira nti tetuyinza kusasula Mukama byatukolera. Tetuyinza. Tetulina muwendo ogwo. Naye akatono koyinaako tukaweyo eri Katonda. Kubanga omwo Mukama mwava omukisa okutuwa ne tuba tugenda mu maaso n'okukola ebyo tulina okuba nti tukolera ddala.
Bayibuli negamba nti kangende ku nsonga eyokusatu. Eno nsonga njogeddeko naye kanjiddemu ngikkaatirize. Akatyabaga akava mu butawaayo ekimu eky'ekkumi. Oba ebibi ebivaamu, omanyi buli kyokola kirina ensigo. Ekirungi kirina ensigo, n'ekibi kirina ensigo. Era buli kimu kyokola oba kiba kirungi oba osiga. Ekimu eky'ekkumi tukiwaayo tuba tusiga okufuna ebirungi. Buli lwotawaayo oba osiga ebibi. Era ebimu ku ebyo ebireetera obutawaayo bwe kubeera abajeemu. Tusomye mu Malaki nga atugamba bw'atyo, obujeemu oba emitwe eminene abaganda bwe tubiyita. Bw'otawaayo oba wa muto munene, naye ebivaamu bibeera bibi. Ebimu ku byo nga eggulu liggalawo. Njalo mpaka akafaananyi akabadde awo oludda. That picture in there. Ebivaayo bye bino. Kino kiyita ki? Mutulire n'abooluganda. Kino kiyita ki? Bano abaana balidde bano emmere bano. Wangi? Bano abaana balidde bano. Kati gwe omuntu omukulu bw'oba towaddeeyo, kikosa n'abaana. Osanga n'abazzukulu. Naye ensonga lwaki mbadde mbagamba nti abasinga ffenna ku ffe bajjajjaffe tebaawangayo. Kati bw'oba owaddeyo eri Katonda, oba owaayo ku lulwo n'abaana bo n'abazzukulu. Obutawaayo akatyabaga akavaamu bwe bwavu, n'amabanja, n'obutaba. Ate bwe tubeera abaavu tetuba na maanyi, teri muntu agenda tuwuliriza. Kino Musumba gundi yakyogera jjuuzi, Musumba Kayanja. Musumba Kayanja yagamba nti bw'obeera omwavu teri agenda kuwuliriza. Ate nga mulimu ensa kya nnaku, naye nga mulimu ensa. Ne buli wobeera ng'oli mugumu, nga ojjudde bulungi, abagamba oyo omusajja ne kyagamba tumuwulirize. Oba omukyalo ono alina kyakola ki? Alina kyagamba. Naye ebiva mu butawa kimu kya kkumi by'ebikoligo n'obwavu. Abaganda bagamba obwavu musolo. Obwavu ki? Musolo. Naye wange omanyi mbagambye nakulya mu bwavu ewaffe. Tulina akapande ke twateeka mu nnyumba yaffe n'omukyalo wange Katalina. Kagamba nti obwavu mpologoma. Lugwayo lutya? Abaganda bali luddawa? Eyeseti. Oluganda olumanyi bulungi? Ono Muteeso. Abaganda bagamba obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya. Ate nga ge mazima. Bw'oteerwanako, mbagambye engeri ezimu ez'okukolanako obwavu kukola ekimu eky'ekkumi. Oba olwanye. Naye bw'oteerwanako ekola ki? Ekulya. Kati ffe twakiwandiika waffe mu maka gaffe we tutuula. Nga tugamba Mukama tulina okulwanyisa obwavu. Ekimu eky'ekkumi. Okubeera abagabi. Okukola ennyo. Kino kankizeemu nkikakase nate. Essaala ezimu ezisabibwa mu makanisa agamu kitoole. Waliwo eky'okutoola nkikiririzaamu. Naye nga ennono ezifunibwamu ssennogaggawala kimu kya kkumi, okugaba n'okukola ennyo ate n'okukola n'amagezi. Kwa Mukama yagamba nja kuwa omukisa buli kye munaakwatangako. Era ffe mwene ekkanisa yaffe ffena tuli bakozi. Nzi mbagambye mmanyi ndi musumba wano. Waawo mumpaayo obugabirizi obutonotono. Naye enjiya ndi musomesa. Ngena n'enkyapa. N'ento mukita kola ki? Kola ki? Kuyiriba.
ngena nensomesa yani si kyekyo sisomesa ssebo ngena nensomesa nenjeyo obulamu tukola obulawo mpolampola nomukyala wange tukola kali ntuye ntugategata school fees nizivaayo bwetu mpolampola nze ni musumba naye mmwe abala abatali basumba mukola ki kiki kyotunda kyebaganya okugula omugundi bwe yabuuza omukadde w'ekkanisa ono yafa mpalanyi nkoyo oyo yali abuuza kiki kyotunda kyebaganya okugula abooluganda yala mutunulire eno tulina okuba ntino tugaggawala naye ennono za bayibuli ziri kiriya bulungi nnyo tugaggawala nga tuwayo ekimu eky'ekkumi kyekisooka ekyokubiri okubeera abagabi buli lwobeera ng'oli mukoddo tojja kufuna bameka abakoddo mu kanisa tuwanika mikono buli lwobeera omukoddo nze siina era nange siina nange siina buli lwotabeera nga toyina ekyo mukama nga akubisaamu naye baaba emirundi emeka naye akatono koyina kaleete omusajja eriya yagamba ono omukyala namwandu namugamba ako ka oyiro koyinaako kafumbemu omugati nange kemandyako omukazi agamba kekasigaddewo taata n'agamba kale ako kennyini ako akatono kafumbe ndyeko mwe mwava omukisa akatono mukama agaziya obutono n'abufuula obunene gamba nti amiina togamba akange katono koyina kamala mukama ajja kutandikiraawo era mukama kyava tukoola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abagabi njala kumaliriza abooluganda budde bugenze nnyo budde bugenze njala kumaliriza bwe nti mbagambe nti temukoowa kuwaayo kimu kya kkumi mwe muli amaanyi agenda tununula olubaawo luwagala lubaawo n'ekyuma kiwagala kyuma ensonga z'essente ez'obwavu ziwagalizibwa na bya ssente obanyonyese bulungi bwe tuba twagala ssente tulina kukozesa ssente gwe mutango gwe tulina era mukama ayagala ng'ekkanisa tugaggawale tubeere abakazi n'abasajja nga tulaba ebifeekeera nga tugamba ne twala kubuulira njiri nga tugamba enjiri sente meka bajeti obukadde 40 muleeta 7 twalagula ttaka lya ekkanisa tuzimbe amasomero nenda kifuma tugula eka 8 kubanga kashwali eyo mukama gyatwala tugende era mukama atukoola gwe nange temusa omukisa guno ogw'okuwaayo tunonya sente zakugasola bbanja eritubanja ettaka lino sente ezo zisoboka bulungi nnyo twagala obukadde 250 bwokka kisoboka mukama asobola kugamba nti kano katonda mukama akazimbulukusa ne kagejja era katonda atukoola gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abawaayo kimu eky'ekkumi ate mu ekyo mukama alyoka atuwa omukisa nja kukusaba yimirira ku magulu go era guno omwezi ngenda kubasabira nnyo ate tuwe kimu eky'ekkumi tuve mu bwavu yimirira ku magulu go Oluganda njagala oyogere ne katonda wo osooka omwebaza ekigambo kitudde olunaku olwaleero mukama mwebaze olw'ekigambo kino bayibuli egamba olimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe genda mu maaso webaze katonda olw'ekigambo kino yimusa amaloboozi sooli amaloboozi abooluganda mukama mwebaze oluganda mukama mwebaze olw'ekigambo kino bayibuli egamba mulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe mukama mwebaze kakati ekiddako njagala ogende mu maaso ga mukama buli omu ozibiza amaaso go ogende mukama nsonyiwa
olw'okubeera omubbi ow'ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo. Sonyiwa nze n'abaana bange n'abazzukulu bange ne bajjajjange bonna abaava emabega abatawanga kimu kya kkumi, ne babeera ababbi mu nnyumba ya Katonda. Genda maaso, Mukama omugambe akusaasirira akusonyiwe olw'obutawa kimu kya kkumi, n'okuwangayo obutundutundu obw'ekimu eky'ekkumi, n'okuwayo ng'osoyo gwa naggamba. Mukama tujja mu maaso g'ekkanisa, otusaasire ayi Mukama, otunaazeeko Mukama ebibi eby'obutawa kimu kya kkumi ayi Mukama. Ffe nga abasumba, era ffe nga abakadde b'ekkanisa, era ffe nga abadinkoni, era Mukama nga ne boodi, era Mukama n'abaweereza mu kkanisa, abayimbi abatawaayo kimu kya kkumi, abeegayirizi abatawa kimu kya kkumi, ababuulira enjiri mu kkanisa muno nga tubawa kimu kya kkumi, abaana abato abatawaayo kimu kya kkumi, abantu abakulu mu kkanisa muno nga tubawa kimu kya kkumi, abakazi n'abasajja abatawa kimu kya kkumi, abafumba bali mu kkanisa muno nga tebagaba kimu kya kkumi, n'abatanaba kufumbirwa nga nabo tebagaba kimu kya kkumi. Ng'ekkanisa alina okutwalira mu Mukama, twenenya Mukama otusaasire ng'ekkanisa eno olw'okubeera abakodo n'okubeera ababbi. Naye Mukama tukoola Yesu, tunaku olwaleero Mukama otusonyiwe ayi Mukama, era Mukama otunaaze n'omusaayi gwo olw'obubbi n'obutabeera b'amazima gy'oli. Otunaaze n'omusaayi gwo Yesu, otunaazeko Mukama ebibi byonna ebyo n'ebikoligo n'ebikolimo ebijja olw'obutawa kimu kya kkumi byali ku bajjajjaffe, naffe Mukama bitutuukiridde. Naye Mukama olwaleero twewaayo nate Mukama nga tugamba Yesu, tugenda kuddamu okutandika nate okuwangayo ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo. Mukama tusaasire Yesu, Mukama otunaaze n'omusaayi gwo Mukama ogunaaze, era Mukama ogutukuliza ddala. Mukama tuyambe Yesu. Genda mu maaso ogambe Mukama nti okuva n'olwaleero ŋŋenda kubeera mwesigwa ku kimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Malaki essula ey'okusatu n'olunyiriri 10. Olwo nno Mukama olyoke obotole oggulewo emikisa gyange eri Katonda. Genda maaso ogambe Mukama neewaddeyo nate. Genda maaso, genda maaso, genda maaso. Rebosaliriba. Genda maaso Oluganda. Weeweeyo, kola commitment. Weeweeyo gamba nti Mukama ŋŋenda kuwaayo kimu eky'ekkumi nga ndi mwesimbu, nga ndi mwesigwa nnyo mu maaso go okukireeta. Mukama tuyambe. Tuyambe Yesu. Tuyambe Taata Yesu. Twewaddeyo ng'ekkanisa, ffe nga ababoodi, ffe Mukama nga ababuulizi b'enjiri, ffe Mukama nga abasabi, Mukama ffe nga abeegayirizi, abayimbi, abakuba ebyuma, ffenna Mukama ng'ekkanisa okutwalira wamu, abasumba, abakadde b'ekkanisa, Mukama ffenna twewaayo nate okuleetanga ekimu eky'ekkumi nga bwe kiggwanidde nga kiramba, si butuntundu ayi Mukama. Ne Mukama twewaayo Yesu. Rabasakama Rabakazararabai Ribosererebai nekisembayo nga dolini bwakya njagala ogambe Mukama tengeri gye newaddeyo Mukama okwekimu eky'ekkumi, njagala okugulewo enzigi z'eggulu. Nkooyo obwavu, nkooyo amabanja, nkooyo okusabiriza, nkooyo obutabeera, nkooyo okubeera atayina. Mukama nkooyo eno embeera, nkooyo okupangisa ennyumba, njala kufuna ettaka eryange. Genda maaso okole Katonda, genda maaso okole Mukama nti kati ngeri gye neewaddeyo okuwaayo ekimu eky'ekkumi, naye Mukama ggulawo enzigi. Osanga oluusi twaddeyo ekimu eky'ekkumi emyaka n'emyaka, naye nga tunakulaba Katonda nga atuviirayo, waddewo okulwawaawo, naye tukoole Katonda atuviireyo. Mukama tukoola Yesu, otuyambe ayi Taata, otuwe obugagga, ggulawo enzigi z'eggulu ayi Mukama, tugaggawala ayi Mukama, tubotole feeza ne zaabu Mukama ebijje gye tuli ayi Yesu, tuyambe Taata. Mukama tukwebaza. Era Mukama olunaku olwaleero tulangiridde olutalo eri obutawa kimu kya kkumi mu kkanisa muno. Tulangiridde olutalo eri emyoyo gy'obwavu n'okusabiriza n'amabanja. Tubiteeka wansi w'ebigere byaffe nga tubirinnya ku nfeete. Era Mukama abantu bano mu kkanisa muno nabo bali ku mitimbagano
nsaba nti Yesu otuwe omwoyo mutukuvu tubeere bawanguzi ayi Mukama, tubeere abakozi, tubeere abeewaayo, tukole ebigwanidde okukolebwa ayi Mukama, okuwaayo ekimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo, tubeere abagagga abagenda okuzimba obwakabaka bwa Katonda. Mukama tukwebaza nyira kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo mutukuvu. Amiina.